إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. abalungi abatulaba tukyagenda mu maaso n'emisomo gyaffe egya Ramadan. Omwezi guno omwezi gwa Ramadan, ashahru al-mubarak, omwezi ogw'emikisa. Naam, omwezi guno gwa Ramadan abalungi abantulaba tulina okufaayo okulaba nti tukoleramu ebirungi bingi. Mwezi gwa kubeera nti tusaasiragana, mwezi gwa kubeera nti tweyisa bulungi, wadde n'emyezi emirala gyonna tulina okweyisa obulungi, naye mu Ramadan tulina okubeera nti twongeramu amaanyi okubeera nti tweyisa bulungi. Mwezi gwa kubeera nti tuyitiriza okubeera nti tusaba Allah atusonyiwe, kuba Allah subhanahu wa ta'ala mwezi guno ayitirira okubeera nti asonyiwa abantu. Allah subhanahu wa ta'ala asonyiwa nnyo abantu mwezi guno ogwa Ramadan. Mwezi gwa kubeera nti Allah ajja abantu mu muliro. Buli lunaku olubeerawo mu Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala ayina abantu bajja mu muliro, nga gundi abadde agenda kubeera wa muliro Allah n'amusonyiwa. Allah okusaasira kwe n'okusonyiwa kwe kuyitirira mu mwezi guno ogwa Ramadan. Bwekityo eyo kyansi oba ogwo mukisa tubeere tulina okuba nti tugukozesa, tosigala nga we wali nga obadde mu myezi emirala. Yongeramu amaanyi. Amaanyi ago g'onaayongera mu Ramadan n'oweyisa bulungi nnyo kijja kukuyambako n'emyezi emirala gyonna egitali gya Ramadan. Emyezi girala gyonna emirala osigale ng'okola ki? Ng'oli bulungi, kugamba nga weyisa bulungi. Mwezi guno gwa kubeera nti gutuyigiriza okubeera nti tugondera Allah subhanahu wa ta'ala, tuyitirize okubeera nti tuweyisa bulungi, tubeere nga tusaba Allah abeere nga atusonyiwa, era nga tukola ki? Nga tusuubira okufuna empeera okuva wa Allah. Allah yagamba nti, omubaka yagamba alayhi salatu wassalam, man saama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Omuntu yenna asiiba omwezi gwa Ramadan nga mukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we alayhi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nga asuubirayo okubeera nti afuna empeera okuva ewa Allah, omuntu oyo Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwa ebibi byonna bye yali akoze eki bye yali akoze. Omwezi guno Allah subhanahu wa ta'ala aggulawo emiryango gy'ejjana, naggalawo emiryango gy'omuliro. Mwezi gwa mikisa tubeere nga tugukozesa okubeera nti tuyitiriza okukola emirimu emirungi, tugusiibe, tusome Qur'ani. Ekiva mu music beera nga owuliriza Qur'an kijja kuyamba okubeera nti omanyiira, n'emyezi emirala Ramadan enaaba ewedde ojja kubeera nti omanyidde kati. Weeyigiriza okuba nti music okola ki? Omwewala, n'obeera nti okola ki? Owuliriza Qur'an, oyigiriza osoma Qur'an. Kagamba mwezi gwa kututendeka, olaba weerekereza ebintu Allah bye yakkiriza. Weerekereza okulya, weerekereza okunywa. Abafumbo beerekereza okubeera nti babeera bonna mu mbeera z'obufumbo obudde obw'emisana, kuba kiri haram okubeera nti abafumbo babeera mu mbeera zaabwe ez'obufumbo obudde obw'emisana mu Ramadan. Saate nga myezi emirala tekirina bizibu. Kakati omuntu alaba ebintu ebyo ng'okulya ng'okunywa abyerekereza, ng'okubeera ne mukyala we yakeera enkya n'awasa ne bamuwoowa ne babawoowa bulungi, naye yeerekereza nagamba sigenda kubeera nti nkola ebintu ebyo emisana gwa Ramadan. Kitegeeza oluvannyuma lwa Ramadan ajja kubeera nti yeemanyiza okwejja ku bintu ebya haramu. Olaba bino okulya n'okunywa kufuuka haramu emisana mu Ramadan, ne mukyalawo afuuka haramu emisana. Kati kikuyamba kati ate olwo obwenzi ojja kulaba nti n'obwenzi ojja kuyiga okubuvaako. Okulya emaali ya haramu ojja kuyiga okugivaako. Okunywa ebintu bya haramu Allah bye yagaana ojja kubeera nti oyiga okubeera nti obivaako. Omwezi guno gwa kubeera nti tuyitiriza okuba nti tulaga Allah subhanahu wa ta'ala okwagala kwaffe gyali, kugamba okuba nti tumwagala, tulage Allah okuba nti tumwagala nga tukola emirimu emirungi. Omubaka alayhi salatu wassalam yabeera nti atugamba sallallahu alayhi wasallam nti yanzuru Allah subhanahu wa ta'ala abeera nti alaba okuvuganya kw'abantu
Allah subhanahu wa ta'ala alaba okuvuganya kw'abantu fayatabahi bikumul malaika. Allah subhanahu wa ta'ala nabeera nti awaana abantu, Allah awaana abantu maaso g'abamalayika, gundi mumulaba, fulani mumulaba, gundi mumulaba, asiibye, yerekereza okulya, yerekereza okunywa ku lwange, yerekereza okuvuma, kuba nabbi yatugamba omuntu yenna wakuba nti akola ekintu kyonna n'akukyokooza mugambe nti inni saim, mugambe nti nasiibye. Omuntu yenna aleeta ebigambo ebikyamu, ayagala kubeera nti akugjamu aleetawo embeera embi, agamba ayagala olwane naye akuvuma, ayagala naawe omuddize. Nabbi yatugamba olaba omuntu nga kugamba ebyo mugambe nti inni saim, mazima nze nasiibye. Kati Allah abeera nti awaana abantu maaso ga malayika, gundi mumulaba, yerekereza, tageya, tavuma abantu, talwana, talyazaamaanya, mumulaba muddu wange. Kugamba malayika nga nabo beewuunya abantu okudda eri Allah, abantu engeri gye bazzeemu eri Allah subhanahu wa ta'ala. Gundi omulaba agenda n'asala essala ze, gundi omulaba akola bwati ne bwati. Nawe kityo tuyitirize nnyo okukola emirimu emirungi mu Ramadan, kituyambe okubeera nti n'emirimu n'ebbanga lyonna nga Ramadan ewedde tujja ba tuyize essomo okweyigiriza okugondera Allah subhanahu wa ta'ala okukola bulungi. Allah omubaka alayhi salatu wassalam n'atukubiriza n'atugamba nti fa aru llaha min anfusikum khairan, mubeere nti mulaga Allah subhanahu wa ta'ala obulungi bwammwe, mubeere nga mulaga Allah subhanahu wa ta'ala obulungi bwammwe, mubeere nga muyisa bulungi abantu, mubeere nti mwogera ebintu ebirungi, mubeere nti muyitiriza okukola dhikiri, subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar, okutendereza Allah, Allah yasinga, Allah yawukana, okwenenya. Era nabbi yatugamba nti fa inna ash-shaqiyya man hurima fihi rahmatullah, omuntu omubi, omuntu agenda okubeera nti yafaafaaganiddwa, yoyo yenna agenda okubeera nti ammwa obulungi bwa Ramadan, ammwa okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo yenna ataafune kusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala n'ekisa kye ekiyitirivu ekibeera mu Ramadan, ajja kuba muloosi y'amaanyi. Oyo yenna anaava mu Ramadan nga tafunye kusaasira kwa Allah, Allah kubeera nti tamusaasidde, kitegeeza omuntu oyo mubi nnyo, mugayaavu nnyo, obugayaavu obugenze ewala mu ddiini ye, tafa ku ddiini. Kwekyo tubeera tulaga Allah subhanahu wa ta'ala ebyo, tulaga obulungi bwe tulina eri Allah subhanahu wa ta'ala nga tukola ebintu Allah bye yatulagira okubeera nti tukola. Omubaka alayhi salatu wassalam era yabeera nti atulaga nti omuntu yenna man taqarraba fihi bi khislatin min khisali alkhair, omuntu yenna akola ekintu kyonna mu bintu ebirungi, kana kaman adda farida fima siwahu, nakola ekintu kyonna ekirungi ekya sunna nga si kyatteeka nga kyakyeyagalire, abanga akoze ekitteeka mu myezi emirala. Kugamba empeera z'ebintu mu Ramadan ziri nnya. Osadde sunna laka bbiri, kugamba swala ey'ekyeyagalire, ate ebanga obuzito bwebeerako bubanga obuzito bw'essala ey'etteeka mu myezi emirala egitali Ramadan, nga Ramadan ewedde. Nawe kityo empeera eziri ku mirimu kati nyingi. Bw'okola omulimu omulungi mu Ramadan guzitowa nnyo mu maaso ga Allah. ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. Era omuntu yenna akola ekyetteeka kimu mu Ramadan, n'akola omulimu ogw'etteeka gumu ng'okusaala essala zino 5, abanga asadde emirundi 7 mu mwezi omulala ogutali gwa Ramadan. Osaala essala emu ya subuhi, obanga asadde zisubuhi 7 mu mwezi omulala ogutali gwa Ramadan. Nabwe ekyo tubeere nga tuyitiriza okukola emirimu emirungi, emirimu Allah subhanahu wa ta'ala agiziitoya mu Ramadan. Lwaki omubaka alayhi salatu wassalam yatuuka okugamba nti umratun fi Ramadan ta'dilu hijja, umra ebeera mu Ramadan yenkanankana ne hijja, au qaala hijjatun ma'i, mu riwaaya endala ziraga nti ebenga hijja nange. Kugamba omuntu akola umra mu Ramadan abanga akoze hijja, ate omuntu mu riwaaya endala za hadith, mu njogera endala za hadith ziraga nti omuntu akola umra mu Ramadan abanga akoze umra nange, abanga akoze umra ne Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Omuntu akoze umra mu Ramadan abanga akoze hijja n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ebyo natufunamu ki nti emirimu girinnya empeera. Olaba umra erinnya empeera zaayo ziba nti
mpitirivu nabwe ekyo tubeere nti tufaayo okulaba nti tunyiikira mu kubeera nti tweyisa bulungi Ramadan. Obulungi bwa Ramadan Ramadan eno ereme kugenda nga tetugifunyeemu wabula beera nga osemberera mu maaso ga Allah buli lunaku gezaako olaba nti osemberera mu maaso ga Allah, yani omutima gwo gubeere nga gusembera mu maaso ga Allah. Weenenye, twenenye ffenna tubeere nga tuyisa bulungi abantu, tutereeze enkolagana yaffe wakati waffe ne Allah subhanahu wa ta'ala. Obadde tosaala, weeyigiriza okusaala swala zino 5, weeyigiriza ozisaala, oyongereko ne sunna, olabe nti ne sunna ozisaala, eswala ez'ekyeyagalire nazo ozisaale. Obadde mukodo togaba, beera nti mu Ramadan weeyigiriza okugaba. Kwegamba tweyigiriza empisa ennungi mu Ramadan, kijja tuyamba ne wetuva mu Ramadan nga Ramadan wedde tubeere nga tugenda maaso n'empisa ezo ennungi. Wamanyire okugeya, wamanyire olugambo, wamanyire okuvuma, Ramadan weeyigiriza okuba nti ebintu ebyo obireka. Kijja kuyambako biidhnillah. Na Ramadan neyo tunaaba tugimaze, ojja sigala nga muntu, ojja kumanya gambe kitegeeza nsobola okubeerawo wadde sigeeza, wadde sivumye muntu, wadde sikoze eki. Weeyigirize olabe nti byonna ebibi, njogeddeko bimu naye buli omu amanye ebibi byakola. Beera nga olwana n'omutima gwo olabe nti okivaako mu Ramadan eno. Era kijja kuyamba ne mu Ramadan, ne Ramadan weneaba ewedde osigale, ojja sigala nga okola ki nti osigala obeera mu mbeera ennungi ng'ovudde ku zambi eryo. Ojja kuba oyize nti ezambi eryo naye ndowooza sisobola kubeerawo nga sirikoze, naye nsobola kuba Ramadan eno sikoze ekintu kino, kitegeeza nsobola okubeerawo nga sikikoze. Waliwo omuntu aye agamba nze sisobola kubeerawo nga siwuliriza music, sisobola kubeerawo nga sikoze kintu fulani, sobola kubeerawo nga sikoze bwenzi, sobola kubeerawo nga sikoze kintu bwekiti. Ramadan eno weeyigirize, ojja kulaba nti osobola okubeerawo nga tukoze ezambi eryo. Era kijja kukuyambako okuba nti ne mu Ramadan wenaaba ewedde ojja sigala oli mulongoofu, kwegamba nga tokola buli omu zambi lyabadde akola, beera ng'olirwanyisa. Ne mu Ramadan wenaggwa genda mu maaso n'okuba nti tolikola. هذا والله أعلى وأعلم وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.